Balooya b'abannakibiina ki Nuupu bakukkulumidde ekitongole eky'essiga eddamuzi nga bagamba kiremereddwa okukola emirimu gyakyo. Kino kiddiridde bannakibiina ki Nuupu abaakwatibwa ku misango gy'okukola dduyiro w'ekinnamagye okukomezebwawo olwaleero mu kkooti okuwulira okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Bano babadde ne bannamateeka baabwe nga bakulembeddwamu Samuel Muyizi ku kkooti esookerwako e Kanyanya. Wano omulamuzi wa kkooti eno Damali Agumasiimwe abaganye okweyimirirwa nti singa bayimbulwa banditaataaganya okunoonyereza. Wano bannamateeka b'abakwate bavumiridde okusalawo kw'omulamuzi ono nti akwesigamizza ku byabufuzi. Tunuulira amateeka nga mawandiike n'esalawo mu ndowooza ya byabufuzi kkooti kyeyo. Zezo kkooti ze tulowoozaako mu Uganda. Ndowooza ekizibu kirina kuffe bannamateeka ko omulimu gwaffe gulinyiddwako. Bwe tubanga tetugenda mu byamateeka tukyakola ki mu kkooti ze? Tulabye leero ne judicial officers nabo batandise kuzanya politics. Ate za ludda lumu. Buli Munnayuganda ali eyo olina okwetowoozaako bw'oba tokyasobola kujja ku kkooti kufuna bwenkanya kkooti etuyamba ki? Guno gubadde mulundi gwa kusatu nga bannamateeka bano bawaayo okusaba kw'abantu bano okweyimirirwa kyokka nga tekuvaamu kalungi. Gye buvuddeko omu ku basibe bano, Sauda Madaada, yaleetebwa mu kkooti ng'ali mu mbeera mbi ekyaviirako bannamateeka be okusaba asobole okugenda mu basawo abakugu, ekintu kkooti era kye yagaana. Wabula ono olunaku olwaleero talabiseeko mu kkooti ekyongedde ebibuuzo ku bikwata ku bulamu bwe. Asooka okujja mu kkooti ng'alina obuvune ne tusaba kkooti afune obujjanjabi. Kkooti n'egaana. Kkooti egaana omuntu okubeera ng'asobola okufuna private doctor kkooti kyeyo. Kkooti egenda mu maaso nga omusibe temanyi oba mufu oba mulamu n'egenda mu maaso kkooti. Okusinziira ku bannamateeka be bagezaako okukyalira omuntu waabwe okumanya embeera mwali kyokka ne bagaanibwa. Ne leero tetumanyi oba mufu oba mulamu kubanga tetukkirizibwa na kumulaba ne mu prison ne wano tebamuleeta ate alina eddembe lye nti omusango bwe guba gujja mu kkooti alina okujja mu kkooti. Abakwate baddiziddwayo ku alimanda mu kkomera okutuusa mu January w'omwaka ogujja nga 7. Mu ngeri y'emu omulamuzi wa kkooti esookerwako Alex Bagume Mbalala agobye okusaba kw'okweyimirirwa kwa bannakibiina ki Nuupu 36 kw'abo 38 abawaayo okusaba kwabwe ng'agamba nti tebalina bisaanizo bibakkiriza kweyimirirwa. Ababiri abaateereddwa kuliko Sarah Kichoncho ne Jean Muyambi nga bonna babadde bakwatidde ekibiina ki Nuupu Bendera mu disitulikiti y'e Lwampala wabula nga we twogerera mbu basaze eddiiro ne badda mu kibiina ki NRM kwe kubakkiriza okweyimirirwa. Abaakola application ya bail tebasobodde kubanga basobola okubawuliriza naye ate osanga nti mulimu bamembers abamu nga nabo baali bebakwata mu kavuyo ako akaali Mbalala ng'ate bo babatadde ku beyiri. Kati twebuuze bo baakola batya okubanga bafuna beyiri? Ngezaako okutegeeza nti bano bwe bamala okukkiriza nti bawagira NRM oba bamaze okulosinga ne bagijoininga NRM bwe bagenda okufuluma. Kati mugezaako okutulaga nti kasita omuntu takulosinga n'ajoininga NRM ajja sigala mu kkomera afiiremu mutulimba. Omulamuzi omu ategeezezza nga bwe yafunye okwemulugunya okuva mu adumira poliisi mu kitundu ekyo ng'agamba nti afuna okutiisibwatiisibwa okw'enjawulo nga kwekuusa ku kukwatibwa kw'abantu bano. Omusango gwa bano nagwo gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 12 January omwaka ogujja.